jako akawuwo. Olutuula lwa kanso y'ekyengera mu ggombolola y'ensangi mu Wakiso lukomekereza omwaka 2021 olutudde bassentebe b'obukiiko obw'enjawulo bwe banjulidde alipoota zaabwe nga lukubiriziddwa Sipiika Nsubuga Joseph akalatidde bakansala bonna okwettanira enkola eya bulungibwansi era nti basaana okubeera abakalabakalaba eri ebintu byabwe naddala mu kiseera kino eky'eggandaalo. Twenyigira nnyo mu nkola za bulungibwansi kubanga ekisookera ddala tetulina ssente teziriiwo naye tugezeeko okuttanira omulanga ogwa bulungibwansi kubanga bulungibwansi kitegeeza kukolagana n'abantu b'omu kitundu kyo ne mukola ekyo oba olya gwe kyotasobola kukola muntu omu. Matovu Sharifu ssentebe w'akakiiko k'ebyobulamu ebyenjigiriza ku tawuni kanso yennyamidde olw'eddwaliro ekkulu mu Kyengera tewali kifo kisuulibwamu bisigalira oluvannyuma lw'abakyala nga bazadde nga bano babawadde ssabbiiti 2 okukola ku nsonga eno. Kyennyamiza nti ekyengera mu mutima gwa Kyengera tawuni kanso health center enkulu etwala Kyengera tawuni kanso teina placenta pit basuula placenta nga abakyala bamaze okuzaala bazisuula mu toyi ejjudde mu mbeera eyo ffe nga bakansala tuvuddeyo twekubidde omulanga batekinical wing tubawadde wiikisi 2 okulaba nga ensonga eyo bazimbye placenta pit kuba ssente zaayita. Ssentebe w'akakiiko k'ebyensimbi Migadde Dawuda asinzidde wano n'agumya bannakyengera nga bwe bagenda okulondoola emisolo gyonna egiweebwa bannakyengera okusobola okugiganyulwamu. So tusuubiza abantu baffe mwenna tujja kukola buli kisoboka okulaba nti omusolo gwonna we gubulira tujja kugulondoola ate service delivery gye mwatutuma tubenga tugibaweereza bulungi nnyo. Wabula mmeeya wa tawuni kanso eno Walukaga Mathias Mulumba aweze okufaafaagana n'abasuubira okubba ettaka bw'atyo n'abasaba okuyitira mateeka nga bali mulimu gw'okusuubula ettaka. Nze mu kujja kwange nakyogera emabegako sirwanyisa mulimo gwabwe singa babeera kubanga nagwo mulimu singa babeera baguza ettaka n'atunda kyennwanyisa kwe kubba ettaka saagala kubba ki era ekyo kyonja kulwana nakyo wabula bw'ogula n'otunda eyo business nga otasomanga commerce. That is trade means buying and selling of commodities in order to get profit. If you buy and you sell in order to get profit, it's okay. Bakansala watali kwesalamu bayimiriza obukulembeze bwa bodaboda bwalondebwa mu tawuni kanso eno gye buvuddeko. So nze kyabuvunaanyizibwa ku miti bw'ebeerawo n'ekoma omukansa eddako newa recommendations okusinziira ku kiri ku ground kijja kutuyamba nga kanso okuyisa ekintu. Mu ngeri y'emu ne kanso y'e Nansana etudde mu lukuŋŋaana oluggalawo omwaka nga luno lwetabiddwamu abakulembeze b'omu Nansana ab'enjawulo era nga bassentebe b'obukiiko obutali bumu basomya alipoota ezikkiriziddwa bakansala. Number B started the procurement process of the construction of the OPD block at Buwambo Health Center 4 and construction of the staff quarters at Lutudde Health Center 3. Mu lutuula lw'erumu bakansala bategeeza nti kasasiro akyali muyitirivu nnyo mu bitundu by'e Nansana eby'enjawulo era basabidde meeya okubakolera ku myala egyabomoka kosa n'okusaba gavumenti okubongera ku masomero mu kitundu. Kyalo mu Nansana municipality ekyasinze enguudo embi oluguudo lwe mbandifaalingako olutandikira ewamala olutandikira Koima Road ne lugenda wamala wange ne luyitamu Katooke paka Jinja Kaloli omusolo bagusasula naye baagala services. Ffe kye tumanyi nti ssente gye ziri kuba omusolo bagusolooza naye banga bagusoloozeza bagukole ebyo byetaagisibwa okukolera era tubakakasa nti abantu abaatulonda tugenda bbalwanira okulaba nga bafuna services. Kyekizibu kye tulabanga ekyangu ekyakasasiro mu Nansana municipality yonna kyensuubira nti kati quarters ebbiri esigaddeyo kye tugenda otunuuliranga ffe okusobola nga abantu tebaddamu kaaba kasasiro. Mu kwogera kwa meeya akakasiza bakansala nti ensonga zaabwe zonna azimanyi bulungi era zirowoozebwako bw'atyo n'agattako nti n'ekizibu ky'enguudo nakyo kikwatiddwako n'amaanyi. Njagala okubategeeza makya gano tumaze okusanyuka contract ne Newton Construction Company igenda okukola oluguudo olwa Nansana olwa Jinja Kaloli wamala Nansana Katooke Lugoba
so musawa yonna Honorable Maragala. Kanyike Kevinizi ne Dorini Namubiru be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Oluguudo lwe Wamala bagenda ddukula abakyala ebibiina tubiwadde ssente